Hamza agulidde Rema Namakula eddwaliro. Rape amaziga gamuyiseemu nga Gabi Ntaate yegobye ku Spark TV. Dr. Kulthum bamuwemudde so nga ate yiino Bebe Cool List eya 2021. Kalago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Nyongera okubeebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu. Amannya nze Omumbejja Aisha Nasolo butereevu wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Butereevu mba nkomyewo ate n'amawulire gaffe amalala naye nga kyengenda okusaba kiri kyomu toseetuka kubanga ate era n'amala mangi nnyo mangi ddala munnange nkyagakuleetera era nga sinnagenda wala kansooke ate ntandike ne Bebe Cool List ate munnange eya 2021. Jjukira ono yatumanyiiza nti ye munnaye buli omwaka yeguba gugwako bw'ati afulumya listi y'abayimbi ye bagamba nti be basinze okubeera nga ate munnange bamukolera mu mwaka ogwo ye nga ye Bebe Cool era nga ku mulundi guno gwakulembeza ate ye Palaso era buli omu n'abaako n'obubaka bw'atyo bwamuwandiikira. Palaso bw'atyo yakulembedde ku listi ya Bebe Cool ne kuddako Kenzo ne kuddako Azawi Mudra Zex Bilangilangi Liam Voice Spice Diana Vinka then bw'atyo n'asembyayo Shibe era takomye okwo bw'atyo na listinga n'abaana abo bakoze ennyimba ezikubye hiti naye nga ye agamba nti bakyabulamu. So munnange ye ate Bebe Cool List ate y'omwaka guno gwa 2021 soka tulinde ate munnange ebinaava mu kulonda so nga ate ye Rape oba muyite Precious Remy akola te wali ku Spark TV bambi mukazi wattu amaziga gamuyiseemu ng'asiibula munne Gabi Ntaate. Kinajjukirwa ti Gabi Ntaate bw'atyo yaresigninze okuva ku Spark TV tebaamugobye wabula ye nga ye yaresigninze ng'oba oli awo ayina ebirala ate byagenda okubeera nga atakwasaganya. Kinajjukirwa nti omukyalo ono Gabi Ntaate bingi nnyo bingi ddala byakwasaganya kwegamba mu gundi ye ya fashion omusangayo muyimbi bw'ati atabadde akola ne ku TV bingi nnyo bingi ddala. Kale n'olwekyo gwo gwa TV yagambye kanjira ng'owummuzaamu we naba nkomyewo nja komawo ng'ate news anchor so si mu programu ndala yonna. Jjukira ono abadde ate naye akola ne munnono Rape ku programu wali eri live wire naye bw'atyo asazeewo okubeera ng'ate bambi omulimu guno eno agusulawo bw'ati ate agende amaliriza ebirala wabula nga bambi munne Rape yakabya amaziga agakabidde ku Spark TV ate bw'ati era waamaliriza era n'amukolako ne interview era bw'ati era n'agayiwa buto omukazi wattu. Kale nga bambi alagira ddala agenda mu misinga kubanga agamba mu butuufu Gabi Ntaate muntu mulungi nnyo nnyini ddala tasangikasangika. So munnange katusuubire nti Rape anaaguma so nga ate ne Gabi mukazi wattu katumwagalize birungi byereere ate gyasazeewo okubeera ng'ate agenda so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Waliwo ka vidiyo akagenda maaso n'okubeera ng'ate katambula wali ku Facebook nga muli mwana mulenzi Eddie Mezaya oyo gwe tumanyi obulungi blogger era bw'atyo ng'agamba nga Dr. Hamza oyagulidde Rema Namakula eddwaliro. Ngenda kuba nkulekerako ka vidiyo ako wabula nga kyenjagala okutegeeza bineno sibikakasa nti ddala Dr. Hamza yagulidde Rema Namakula eddwaliro naye nsinzidde kano ka video nesalawo naawe munaye nkakuleetere ogende maaso n'okubeera ng'ate weejajingira osalewo ddala kituufu eddwaliro yineeno lya Rema Dr. Hamza ye yali mugulidde oba Eddie Mezaya yagudde ku ddwaliro lya Bendi n'asalawo ate okubeera ng'alikwata video olw'okuba alabyeko Rema Medical Clinic. Naye nga sinakulekerako ka video ako era butereevu wamaliriza okulaba ka video ka Rema ka Eddie Mezaya nga bw'atyo ayogera nga Dr. Hamza wagulidde Rema Namakula eddwaliro. Butereevu ogenda kuba oteolaba ne video ndaje ngenda okubeera nga ate nkulekerako nga mwana muwala yavudde gye yavudde bw'atyo n'atandika okuwemula Kulthum ono Dr. Kulthum ono gwe tumanyi obulungi mukyala wagumisiriza Akram omu bw'atyo omuwala oyo yavuddeyo n'amwemula tetwategedde yamuwemulidde ki wabula yayogedde bingi nnyo bingi ddala tuulako wansi bingi nnyo byesigenda kubeera nga ate munange nkumalirayo anti bagamba nti akuddira mu luyimba bw'atyo taluwomya. Kale ngenda kuba kulekerako video ezo 2 eya Rema Namakula nga bwe bamugulidde eddwaliro saako ate n'endala nga Dr. Kulthum munnange bakimutuusizzaako naye nga ngenda kuba nkusiibula fonna osula bulungi toseetuka ngenda kuba kyenkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala olunaku olw'enkya. Subscribe nga woba tonnaba mukwano gwange teekako akadde like nga video eno woba ogyagadde gisharinge woba ogyagadde. Goodbye for now toseetuka. Amen. Bannange mwebale kusabira Rema Namakula bamukoledde kiriniki ino bagiyita Rema Medical Clinic. Mr. Hamza webale nnyo taata webalire ddala. Rema Namakula ekintu akikubye bamukoledde kiriniki era ne bagituuma Rema. Yes bannange webale nnyo webalire ddala omuko sister waffe
kati yeeyagala kati yafuuka musawo okujjanjaba bantu. Rema Namakula, Rema Medical Clinic. Chikazi gwa china lusumu simanya mu lusumu simanyani gwa chivede ntuse mama bujiri tasoko okukwetondera nga sinayogera na kirala mama tusonyiwe obuyisiramu butusonyiwe mama kikyekyo kyotatuuza tukimanya ina pusikati omunene ali yagejja alinga alufadi ne lwaki tomutuuzako wansi pusikati yakugajja ina kulinga akayindo tafire lwaki towumuza pusikati oyo atawumula wakulotya kyekimweno kyekimweri kyekiwakiso mumakanisa kikye wabujagali kikye wani mama wakulotya gwe atatuuza pusikati oyo omunene eyagejja alinga emotoka ya alufadi 2020 wakulotya mama malusumu simayo biki tula terera wuyo mama ne wabujagali omaze okuva wabujagali mama ne womukulu omuntu tannawumula na myaka gibwera myaka 2 mangu ago notandika okumugatika mu bitama ebitama n'obukaya omusajja omukatuliki yayimba n'agamba sapule muzambulemu naye mwana gwa malusumu simayani obukaya busuula eri mama bukaya ku bukaya byokwese mu bukaya omwonga byazze ne byeteeka stamp ku ggulu ensedduka kubanga oli muzibu abantu obagattise nnyo mama bugirita tusonyiwe omulundi omulala malusumu simama malukumu malusumu mama kyonna kyekiri tuula wansi tuuza pusikati wansi munene tukimanyi munene mukakayo ako koyambala munene yagejja alinga alufadi mutuuzeeko wansi mutuuze mukwano mutuuze tuuza pusikati wansi omuyonjo omutono gutyamya enkoko ekinsuti tukimanyi bwakyamadda kakyama amamera abwe tunakugolola ogenda kumenyeka bumenyezi naye mama mukama akusaasi ye maawe katonda ntawanya wakitagenda kukusaasira nandigambye katonda akubeerera ekisa kyo takiyina yakisangula kuba wanaabuuka ensonyi wazinaaba amangu ago omuntu tanneebaka amangu ago ofunye laavu empya laavu mu bwangu laavu ku laavu mama tuuza pusikati omunene eyagejja alinga alufadi modo 2020 ennene eyo tuula terera owulidde weesiga ebigundi byo byewesiga osiba obukaya bwobo bwosiba owulidde naye maama onaddawa ku lunaku lwa kiyama tukulinze golowooza omukulu gyali yeebase bulungi golowooza gumuli wamu maama alufadi eyonga evuga bantu mama isima Alexis yamuvuga emaze okuvuga Alexis uyo bazanyi bomupiira uyo wabujagali mama emotoka iye tatuuza ku bantu yakuleetye taboola nabitakolimba kakanya obusungu bwonzo ntamye malusumu simaye mulukomu simaye mani tuuza pusikati wansi mama gituuze tuuza tukimanyi nene nnyo twala erina ebifo etwala abantu 7 naye kakkana lina ekkubo oli ku express Entebbe highway ogenda kugwa mu lubigi kakkana pusikati mutuuze ebyobusika wabifuna tuula kakkana mama lero sigwe kyesiga black opalo encha n'osiga emiwa maluni kamera ku kamera nze ne wina abaganti oli mu lukino beautiful my dear tuula kakkana ekisoko oli munene nnyo figure zote zitunda tuula kakkana tuula kakkana omulungi wange tuula kakkana tuula my dear you're not beautiful tuula kakkana size ezo zituula nezikakkana big mama's house tuula wansi Alvina the chip moxi tuula mukwano tuula fiodero tuula